beti Laira oba olisigala okyanjagala nayimba abagenyi bagamba nyimba nyingi ate muyimbi mulungi so kitalo nnyo oyo anfiiridde mu ngalo kuba namuleese nga mmanyi afudde n'atuuka mu kkubo nadda engulu so bwe ntuuse wano abasawo bakoze ekituufu mbadde sirabangako nga mpula abasawo tebaba sirias naye leero abasawo ba wano bakoze nga teri ambuuza 100 era ssente zenfulumizza za ddagala nze ndyegulira so omulala Kabuye Saidi mukubi wa Solo mwana oyo Kafeero ye yamukuza naye abadde mukubi mulungi naye anfiiridde mu ngalo era amayiti bazitutte mu mochale ekirala muganda wa Lagafaya mumumanyi yali manager wa Buddu abadde kati akola n'alimpa kati Lagafaya ye atambulamu naye engeri gy'atabuliidinze naye neeraliikirira ngambye abasawo bamutandikeko balabe so muganda wa Lagafaya yayabisa akataago bamukebedde mbadde mu sikaani nga mbiraba bamukebedde yayabisa akataago abuliidinga nnyo kati baagala eddagala lyerino nvaddira muzalya mitwalo 15 ebintu bye bansabye eddagala n'ebiki bye bansabye bagenda kumulongoosa basobole okuziba emisuwa ndowooza akataago baba kajjamu simanyi biddirira basobole okuziba emisuwa abe nga tabuliidinga naye baŋŋambye nti bwalwawo ayinza okufa naye abaganda ba Lagafaya babasenga babadde wano mbagambye ekya ssente kati bambuzeeko nze gwe baliko sinnalya sinneebaka kuva kiro kati badduse sibalaba okitegeera siina wadde 10 famire ya Alimpa yakutuse okugulu ndowooza amagumba 2 gafulumye okumu yamenyekedde wano wakati mu kisambi wano bwe wati kugulu kuzimbye nnyo okulala oba kwasookeddewa kati bamusibyeko bibandeji naye mmaze okugula eddagala baganda be bampadde mitwalo 12 nengula ebyetaagisa ebigenda okukola nga bamulongoosa bagenze muteeka mu fyeta okutereeza kugulu okwo so tumusabire tulabe nga addamu nze bangula so bwe bangula nabadde n'ekivulu ekirala naye nasoose Semuto ekituufu natuuseeyo nensanga Kasasa nga simanyi bali ku kipande nasanze Kasasa Mugema ne Nagamanage ne bansookawo ne baleka nga ninnya stage ne bavuga naye Kasasa ngambye nti bwe yatuuse mu kkubo yayisizza Alimpa emmotoka yabayiseeko ng'edduka ko Mugema nti oyo Alimpa ko Kasasa nga adduka nnyo kati nze kyensuubira nze bwe namaze okuyimba navuze nga nzira Kampala nabadde ne manager ne bounce wange wuuyo nemba n'omwana Mbakinga n'omulala bwe natuuse mu kkubo Namiri Sengendo yabaddemu natuuse mu kkubo nensanga accident ng'omwana wali awo ne mukazi wambuze simanyi famire ye bazze naye ate banneekweka kazi omwana bamutunze yenna yayabise wano kati gwe nasoose olaba ku kkubo ng'ayiika omusaayi neŋŋamba katuyambe abantu bano neŋŋamba manager Niga nga tuyambe abantu ko Sengendo batera okusiba oyinza okubayamba n'ofuna obuzibu tugende ko nze sireka muntu ku kkubo wadde simumanyi mu kuvaamu bwe nti ate Sengendo ye yaŋŋambye ono muganda wa Lagafaya ne mugamba oke ngenda okuwulira nga Alimpa agamba jjajja bamweyana ndi eno namenyisa amagulu nenziruka ne tukka wansi ngenda okutuuka nga Lagafaya agudde mu mazzi waati asirise kuba mbaleese bonna batintima nga bannyogovu bagudde mu mazzi mu mugga nenzigyayo Lagafaya ne bamutwala ku mmotoka ne bano ababadde waggulu ababiri muganda wa Lagafaya n'omulala gwe simanyi awo ne babateeka waggulu kati ngenda okunoonyanoonya babadde bakateekayo 5 nabadde ndi mu kuŋŋaanya ensawo nasigadde mu mmotoka nga nnoonya amasimu n'ensawo era essimu naggyeyo 2 zino simanyi bannyinizo naye eno ndabye bwe njikubyeko maama wa Lagafaya n'ankwata kitegeeza ennamba njijje muno kitegeeza maama wa Lagafaya essimu erabika ya Lagafaya so kano simannyineko kati bwe nzigyeyo ensawo nembiteeka mu mmotoka ensawo n'essimu zino ne baŋŋamba yanguwa nenjagala nzigyeyo baagi ebadde yalimpa bano baŋŋambye yabadde yalimpa ekisawo ekya red nagadde nkigyeyo naye nga nti okugenda mu mazzi nga simanyi buwanvu buliwo nenkola kino nkireka ne baŋŋamba so ne bagamba tunoonye wayinza okubaawo eyafiiridde wansi oba yasigaddeyo kuba emmotoka yeefudde negwa mu mugga bayinza okuba yabatuulidde ko bo tutwale bano abalamu okitegedde kati mba nfulumayo okuva ate nendaba omuwala nga ali mu mazzi zabadde ndowooza awo zigenda mu 7 okitegedde kuba so twagimaze mangu nze nagigadde kati nendaba omuwala ali mu mazzi neŋŋamba mumusitule tuyambe omuwala ono nga mmanyi bano bapkaming nimbagala tumuyambe tumuteeke emmotoka kuba yalabise kati nagenza omusitula nti okwetegereza fensi nga Lady Grace nendaba nga ekituufu nze ndaba yafudde nga ye Lady Grace kati nemutunuulira ng'asibye amannyo wano ayiseewo ejjovu ttono ekituufu naye ŋŋamba abantu nti Lady Grace afudde
ne tumusitula ne mbapanga mu mmoloka namenye omutto gw'emmoloka eno era ejjudde omusaayi munda yonna nagimenye ne mwebasaayo kati mu kuvuga nga omanya ebinnya wabadde wala kuba kumpi naye ebinnya bifuulawo ewala nazze envuga mpola we balaaja nze omutima ate nze onyeenyeza nga Lady Grace tanyega kati na kwenyenya bawunsa kyava ngamba jjajja azze engulu n'ateeka okubimba ejjovu ne muvuga ne ntuuka wano emulaba ne mbatuusa wano naye wano abasawo natuuse ne mpamba obutanda kuba nabusanzewo ebweru nasiraba gwe mbusaba ne nteekako Lady Grace ne nteekako ababadde obubi ne tubambusa munda bala twabasitudde busituzi ne batuyamba ne babawa we tubateeka Lady Grace ne bamutwalira bala ne batandika obbakolako so Lady Grace zibadde ziwera ndowooza 11 n'asikawo okitegeera eki biri eri nange kati mugenda kuntabula mundeke mmale nabo bagende nakoze fayiro nze ntereka fayiro bagende gye batereka fayiro mu malwaliro sinaafa sawo basoose ne ŋŋamba mu kasasa nti Lady Grace mulabye akutuse naŋŋamba ebyuma bikyamuliko ne mugamba osaaga kasasa n'asimbula ne mugema ne nagema bagenzi zibadde ziwera 11 n'addamu n'asikawo nga ndi n'abasawo bamupika we bamupika n'agaana n'akutuka abasawo ne baŋŋamba kigaanye oyo ne bagamba mumuleke wano tukole ku nsonga mu mutwe ne bagala nedda mulina muteeka mu mokyale abumwetereza kakati ne baleeta omwana omulala oyo bamuyita Kabuye Saidi abadde aweza jjajja bamuyana nyamba sagala kufa nyamba mpa amazzi n'alaajana mpaka we bamututte wali olumutadde ku byuma n'asirika nze nenkimanya paka omusawo wanziza ebbali n'angamba kigaanye emmuta so nensigaza abantu 4 alimpa bagenda mutwala kati mufyeta baleka bamututte muganda walaga faya ninze banne bampe ssente emitwalo 15 tugule eddagala n'ebyetaagisa ate omwana omulala simanyi baŋŋambye mukazi wazze ate omukazi aneekweka kati nze njagala bakwasa abantu baabwe nsobole okudda eka wadde nange bange naye nkoze kyenkola ki njagala kuddaka kujja mu ngoye zino musaayi gunzijjudde emmoloka nkyafu sinnalya so nsaba bonna abazze wano nga balina abantu baabwe bajje mba bakwase nange nsobole okugenda okuwummula kuba olwaleero nina ekivulu ebulenga sisobola kubeera wano mpaka kitegedde kituufu basoose tugamba nti obutanda mugende mu basirikale naye ekyo nendaba babadde bizi nga bantu bangi nensalawo neŋŋamba ffe tuweekolere neteekamu amaanyi ne bamugema ne tukola musajja ono annyambye nnyo kuva ekiro yakyusa abalwadde yasitula yadde eno bawunsa wange oyo so embeera y'abasawo wano leero nze nsiimye naye nze njogera amazima leero abasawo ba wano nsiimye bakoze kyonna ekisoboka nakati bakyakola ate tewali yayogedde ku ssente era baganda balimpa babadde bagamba omukyusa ne bagamba oyinza omujja wano n'ogenda gye banaamala okubuuza z'olina sooka omuleke bamukoleko kuba tali bubi nnyo kugulu kwe kwamenyese kabamutwala akole ki alongoosebwe kakati baŋŋambye amawulire genfunye ne poliisi bava kunkubira kunsaba nnamba abeeri essemuto baŋŋambye we bagenze ku mmotoka basanzeyo mayiti ne sinnategeera abamu bagamba nti omwana ono gwe bayita bamuyita ani yayimba maziga bowa Kamulegeya baŋŋamba nti mayiti ye kakati ate waliwo kojja driver abadde avuga kojja walimpa naye ye Dennis nkakasa mayiti gye balabye tekwa kuba esoose ya Dennis naye simanyi oba ne Kamulegeya muki Kamulegeya mpuliddeko nti nange ali ku bizinga kyokka abalala bagamba mayiti ye bagirabye so nga kojja omuntu gwenkakasa owookusatu eyakafa yoyo kojja gwenkakasiza mayiti bagisanze wansi Dennis so kati wano musabire nnyo muganda walaga faya bamututte engeri bleedinga nnyo olwokatagwe ebyo naye nebaza nnyo bannayuganda abasobodde okutwala amawulire bannamawulire mwenna mwebale nnyo nenkunga bannayuganda nti bwosanga nga akabenje leka kugamba nti abange nabalesebwa katomanya bayinza okuba nga babo so mubeere begendereza nnyo ng'oyita kubagudde ku accident ekirala nebaza ba management yange nti nabagobye mu mmotoka neŋŋamba niga vaamu baana bonna babakinga neŋŋamba musigale kantwale bano basengendo nabalese ku kkubo n'abakubi b'ebivuga so mbebaza kuba bagondedde ekintu ate nenyamba abalala amiina